Ebyokwerinda ku kisaawe Nakivubo agenda okubeera okusaba kw'omwaka okw'omulundi ogw'okuminaogumu okumanyiddwa nga National Prayer Day and Night byeyongedde okunywezebwa. Mu kyo abasirikale ba poliisi batandise dda okulawuna ekifo kyonna okulaba nga tewali kintu kya bulabe kituukawo. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi ya Kampala Mukadde Charles Nsaba, bakukebera buli muntu ayingira ng'era bakuwa obukuumi okutuusa ku muntu anaasembayo okuva mu kisaawe. Era agasseeko n'okukubiriza abantu bonna obutatambula na bissi byonna wabula bajjumbire Nakivubo kubanga ebyokwerinda biri ggulugulu. Enteekateeka ziwedde eza security nga tugeza okulaba nti tusekywalinga abantu abagenda okubeera wano n'ebintu byabwe nga bwe tusanyuka nga bwe tuyingira omwaka omupya. Tubeere beegendereza ku bikolwa ki bye tukola ebimenya amateeka ate tujjukire nti tulina ne threat ey'obutujju, so tufeeyo okulaba nti ebifo bye tugendamu byebifo birina security access control nga bwe tumaze okutegeka wano Nakivubo. Twagala kutegeeza bonna bagenda okujja wano nti mubeere safe, poliisi weeri twateekeza over security yawo n'enteekateeka zonna ziwedde. Abantu bagenda kujaguza mu mirembe, emikolo gigenda kuggwa mu mirembe, tuyingira omwaka omupya nga ffenna tuli basanyufu. Y'omulabirizi Daudi Kiganda ow'ekkanisa ya Christianity Focus Center yategese okusaba kuno akubiriza abantu bonna okujjumbira Nakivubo okusobola okulagulira wamu n'abo abalala nga tuyingira omwaka ng'era tebawalaze empaka singa omusirikale anaabeera abasabye okubakebera ku mulyango. N'esecurity ya Katonda nayo njagala ogibakakasa nange nga IPG w'eggulu njagala bakakasa nti security y'eggulu nayo weeri bamalayika bajja kubaawo, tewali muzimu gujja kuyingirawo, tewali agenda kukuloga, tewali agenda kukolimira, togenda kuvaawo na kikolimo, ogenda kuvaawo na mikisa gyokka, tewali muzimu gugenda kutuga mu mwaka gwa 2017 wonojja ne tusaba ffenna mu kisaawe Nakivubo ku mulundi guno. Ssenyonga Beka Mulinde, Nabukela Madrin, KTV, Amalindirire.